tosobola yita niye n'oyita mu bagoba gwe nga ne bakugoba nga tomazeeyo nakufuna musaala gwo naye nga omusaala mani n'ogufuna ono yatusindikira late notice oyabaaki kuba seriously ino gundi info nakagifuna essaawa eno naye abantu tebali serious omanyi omuntu okusindikira ekintu nga kyakupresentinga leero kyokka olunaavaako n'akola ki nakuweewa amateeka ate nange seekuluta mbadde wano nga noonya byakola nga tebabyangu yakyuka n'obudde bugendere kanti kusindikire ku email yo ogenda kubeera ng'ogifulumya yangu wangenda good morning. Good morning, sir. Yes. Mwebale kujja abalala baluwa tebannatuuka naffe betulinze kankozeseeko wano kale sir. secretary naye nsuubira nti message buli omu yagifunye twagifunye ssebo kati mba mutyanga abalala tebannatuuka emirimu mugifudde ki bannange otherwise anyway gitambula I'm sorry I'm late. Omanyi jamu abadde mungi kandeeteyo akatebe mu ofisi yange kisiriko bulijjo zino ze ssaawa zaatuuka asussa namu era akeddeko zakatekere wano kisiriko dda wano sikamu abanedde babwengereza era bulijjo waate watubonya sebo mukulu kisiriko wanyuze tusanise okulaba sebo mu meeting kati nsuubira nti gwe mukama wange erekita bansonyiwemu omanyi mbadde ezijajjamu abadde mungi ate motoka yange yagenze nefa gundi eno faani kyegedde kati nsoose mu bamakanika ate omanyi faani za benzi nzibu okufuna kati era omwana akanfunidde kano just si lunaku ndituuka leete muzeeyi faani za benzi nzibu tugende mu maaso naye munnange benzi zoffe size zitukolera emirimu era size tulyako benzi yange yakoze eki kwegamba onoyogera benzi tutye tukole tutya by the way ekyo nkyewuunya benzi nawe nkola nawe oli mukozi wange wano oba muzeeyi nkola wano ebbanga transekamu tukitandise ffenna wano nkola wano ntuuka 12 wano wenduddeyo nnyo ebeeremu era nvako 12 olweggulo ntandise okwekengera ekyamazima ntandise okwekengera ate kukyamuzeeyi luli walina kawunda empya kati olina benzi kawendo nagizaayo nentopinga kapu ne bampa benzi kati olina benzi ate gyotambuliramu naye nze ngenda nenewuunya oba ddala gwendi naye gwenteekeddwa okuba naye gwenkola naye gwenteekeddwa okukola naye gwenteekeddwa okukozesa kweri ate sitegedde kati essimu emu yaki endala yaki director essimu emu erimu layini ndala emu erimu kiba kibi nnyo okuba ne layini bbiri nga ziri mu ssimu emu kati ate bw'oba ne layini bbiri mu ssimu emu kati essimu eggwako omuliro obeera owulira otya kitegeeza olina kuba n'essimu bbiri ne layini bbiri buli emu eno weggwako omuliro eno baba bakufuna kati olaba otya ng'ogamba olina layini bbiri nga ziri mu ssimu emu oba totegeera byokola tebategeera bye bakola omuliro gugwako olubu kwegamba bano tebategeera bye bakola webali tuve mu byokusaaga obeera ne layini bbiri ate nga ziri mu ssimu emu tuba tetutegeera bye weba talina muliro kitegeeza teriiko naye wano obanga eno mulimu layini emu nemu n'emu eno weggwako omuliro eno bakufuna gwali okuya kusibiranga teriiko yate nze nagikubako ntya ng'oluusa yange eggwako omuliro nineemu munnange nineemu erabika eggwako omuliro we naalikubidde mukamange sigambye ggwe sigenda kudda maama oluusi baba tebategeera abalina essimu emu naye ssebo enkola ndowooza ekyukemu kuba ntandise okuwulira ebibuuzo bingi ebyaki muzibu tutandike meeting twaze mu meeting gwe ofuna sente meka funa emitwalo 2 gwe ofuna meka nange 2 sebo gwe ofuna sente meka nange nfuna 2 nawe ofuna emitwalo 2 mwenna basasula sente zezimu complain yajja dda wano gwe emmere mugiryawa wali waja ati wansi mu katogo ewa ajati we muli akatogo gwe emmere ogiryawa nze oluusi ntumya ne bandeetera wano naye nge wajja ati ndwawo okugendayo era kyobola ne ku lisiti sibaako nnyo olaba ennyambala gyoyambadde tufaanagana
tusaana kubanga tukola ffenna wano tusaana okubanga tukola ffenna wano akasente kange nga bwokampa nkakekkereza nokekkereza noyambala essuuti nokekkereza buli lunaku ogira mu suuti ndala tewejalabya buli lunaku ogira mu suuti ndala emmotoka amafuta gezinywa benzi amafuta gezinywa ge gafuna omusaala gwo wandibanga onziba wandibanga onziba accountant tekisoboka kubanga ofuna esente ze zimu ne banno nga gwoli ku bulamu bwe butyo bano ne bakozesa takisi gwe ngeyi yevuga mafuta oyina emirimu emirala gyokola kinewuunya ova wano 12 ojja 12 tolwala tofiisa ne wiikendi oba obalansinga kati ozo sente zobeerako zijjawa muzeyi era akasala kumpa konsasula nga nabana obasasula wekagekkereza nemmanya nti esuuti eno ya sente mmeka ate nze mmanyawo enjiriba obuzibu bwe tufunye kampuni tekyasobola kulabirya abakozi bangi era abamu tugenda basalako mmwe benaweereza message njagadde tutuule tukanye emisaala gyammwe gigenda kukendeerako bwebanga mukyasobola okukola emisaala gyammwe gikendeereko besaaweereza message ngenda kubakolera bbaluwa zibawummuza kubanga kampuni tekyasobola kukola ki kubalabirira ziganye olaba ntuusa okusalako ziganye ngenda kubasalako sente kubanga era tetusobola kubeerawo nga tufuna abiri ate ne bazisalako tuba tetuyitawo era munaye bonoba tosobola ate naakola ki muzeyi olaba omanye bino ebintu biraba byaffe kuba ino kati kampuni yafuuka nga yaffe yesu kati ku mitwalo 2 gotwa matono ddala naye obanga okubeerawo kwa kampuni olina tusalako tusaleko oloosigala okola nga mmeka 15 nja kukola ate oba kyekiriwo nja fune 15 tukkirize mbutuufu ntandise okutegeera ntandise okutegeera kampuni okubeerawo kubanze sirina mulimu gwe ŋŋenda gujja guno kwoyimiridde gwenyimiriddeko kati ate bagambye 15 nja kusobola 10 awo mba siina kyakukola director kiriwo kiti bwe liba 10 tukole